naye ku nsi ya Katonda eno lwaki abantu balina emitima emibi? Abantu balina emitima egyekko. Omukyalo oyo mumulaba. Omukyalo oyo yayise ku ttooyi nnyingi ze yabadde asobola okugendamu. Yazze mu luggya lwa neighbour we, n'aggyamu empale, n'asitama, n'apama mu luggya lwa neighbour ssebo. N'akola pupu mu luggya lwa neighbour, oba batambuza malogo simanyi. Kati neighbour baamukubidde essimu ne bamugamba waliwo omukyala apamye mu luggya lwo. Neighbour n'ajja, yavudde na ku mulimu gye yabadde alaga. N'ajja n'amusanga nga nakyala ava kukola zike ng'abiresse nawo. Yamugambye nnyabo, kwata amalogo go gwe muzunza ogayoolewo ate ng'ogayoolesaawo na ngalo. Ebyalaba omukyalo oyo byakutte mu kaveera bwe bw'obubi oba pupu bwe yabadde akoze mu luggya lwa neighbour we. Kwegamba mu Uganda obeera awo ng'omuntu ayagala okukulabira ddala ng'oli wansi, ng'oli ku ttaka. Ne bwe muba bye mukola temubifaanaganya. Kuba kati oyo omukyalo omulaba mukazi mukulu. Okitegeera? Naye omuntu gwe yabadde ali mu kukolako effujjo eryo oba okulaga omutima ogwo ate muvubuka. Okitegeera? Kati nze neewuunya ku nsi ya Katonda lwaki Abannayuganda balina emitima egy'ekirogo. Abannayuganda tujjudde emitima gy'ekirogo buli wamu. Ssebo nakyala ali mu kwetonda bamusonyiwe. Mbu bansonyiwe naye nga yamaze okukola obubi mu luggya lwa neighbour. Eryo si ly'eddogo. Vidiyo kansooke ngikutuuseeko naawe ogyerabireko. Nkusaba ogimpereka like. Vidiyo yiiyo. Daba wona ali waka wange apama mizige. Ali waka wange avude toyiri bayina yonna. Ali mu gelo mazokola ki? Sawa zino katikati nkubidwa simu kuve. Sawa zino katikati sawa zino. Ali mu lujalo wange mwapama. Gubagamba ko wona wange toyi. Oya nkubidde simu nanga majangu akali wabuzi mene ninya piki. Kesusi akabanyiro kasusi. Jawo mukono. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala ye Haji Mukusakale. Subhanallah. Ono alombeddwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okgenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze, edduwa weeziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, edduwa ezikuba abasezi, edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze. Ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 oba ku 0789 63 19 nkaaga. Osobola omusanga ewuti okulwa emitiyana ye Haji Mukusakale. Salamu alaikum. Oyo gwe bayita Omunnayuganda. Naye kambisooke mbaweeyo ka story kamu ak'omusajja eyali asinga obulogo ku kyalo n'enkomekkerera gye yakomekkererezaamu. Omusajja oli yali mulogo nnyo nga ku kyalo kuli bamutya, nga ne woba weetenda okuba omulogo nga tosobola kuloga musajja oli kuba ye yali asinga eddogo ku kyalo. Enkuba etonnya we wokka, ewaabala tetonnya. Ebimera ebibyo bye bisinga okubala ku kyalo, abalala ebyabwe nga bikala bukazi. Yalima kasooli omugimu, yalima ebijanjaalo ebibala, abalala ng'ebyabwe musana gubyokya naye nga ye ewuwe biba bigimu nga bijjirira. Bannakyalo baagamba naye omusajja ono atumazeeko emirembe atulooza atusse atumazeewo. Tunaakola tutya okumweggyako nga mu butuufu byagaana. Omusajja oli lwali lumu agenda omulogo, lwali lumu agenda okulima mu nnimiro ye. Aba alima
nga munnange byamuluma bimu kumuluma nga umanyi ebyomukyalo tewetaga genda ate mu ttooyi ng'omusajja ono afuna wasitama mu bitooke ng'akola popo we bulungi nnyo. Bw'amala okukola popo we nga abikkabikkako obutakataka ng'addayo alima. Ng'alima ng'amaliriza ng'annyuka ng'agenda ewe omulogo. Kati kumbe neiba we we baawula ebibanja amulabye ng'akola pupu. Ng'omusajja neiba akwata pupu w'omulogo gw'ava okukola nga n'okwokya akyayokya ng'amutwala amuggyawo yali amukoze. Ng'alinda obudde buziba ng'ono neiba akwata pupu gwe yaggye omulogo gwe yakoze mu nnimiro ye ng'ajja amukasuka mu luggya lw'omulogo. Omulogo akeera ku makya asanga pupu gwe baatadde mu luggya lwe. Akyankalana agamba ani ono eyapamye mu luggya lwange bannange? Tamanyi nti nze ani? Tamanyi nti nze bampita gundi atasaaga? Ng'omulogo atabuka ng'agamba nti gwe togenda kundaba. Omulogo nga yeeswanta nga ye kyatamanyi nti pupu gwe yeeswantirako ye wuwe. Baamukutte ne bamujja gye yamukoze ne bamuleeta ne bamukasuka mu luggya lwe. Kati ku ddogo bulijjo lyakola eribadde litwala ennaku okutta, ku luno yakola lya lunaku lumu ng'eyapamye mu luggya lwe. Oyo ani atamutya ng'ayagala kumuzizika kiwanga kufiirawo? Ng'omusajja omulogo ajja pupu mu luggya lwe gwe bataddemu ng'amutwala ng'amukolako mikolo. Wayita ennaku 2 omulogo agwa ku ndiri ng'agamba ye nabadde ki? Nga teyeetegeera. Kumbe pupu gwe baasudde mu luggya yabadde pupu wuwe nga wuwe. Omulogo yetta okumanya yafa bubi n'eddagala erimuvumula lyamubula kubanga okulogo yali atadde pupu mu luggya lwe nga tosobola kwevumula, nga bw'aba akuloze nga tosobola kwevumula. Kakati yeeroga nga tosobola n'okwejjanjaba. Yafiira mu nnaku 3 ekyalo ne kifuna emirembe. Kakati be bana omukazi ng'ono. Omukazi oyo yavudde gy'avudde n'ayita ku ttooyi eziwerako n'ajja n'akola pupu mu luggya lw'omutuuze, mu luggya lwa neiba we. Mu butuufu bw'abanga toli mulogo kino ekikolwa bw'oyinza kiyita otya? Lino ddogo lyennyini nnyini. Okitegeera? Lino ddogo lyennyini nnyini. Oli mukazi mukulu naye eddogo muzunzizza amalogo. Ekifo ky'okweroga mufune ssente mubeere obulungi muli mu kuloga balala ku siraana. Nze abantu bansobera. Ekifo ky'okweroga obeera obulungi ofune ssente wabula oli mu kuloga balala ku siraana. Gwe teweerowoozaako. Wano mu Uganda w'osanga omutunzi w'ennyaanya nga wala n'atunda amanda, ng'alaga nti atunda amanda afuna kiralu okusinga yo ow'ennyaanya. Okisanga wano Uganda, y'ensi gye tulimu. Kati oyo baamukutte akoze pupu mu kave, akoze pupu mu luggya lw'abandi, bamuyozesezaawo pupu we, ali mu kwetonda mbu nsonyiwa ebyekisiru. Abadde asaana ne bamumusiigisa n'amukwata n'amwesiiga yenna n'amanya nti ku nsi ya Katonda y'akola so si ddogo. Abantu ne beesonyiwa okuloga. Katonda oba Allah y'akola naye si bibya amalogo gammwe ebyo. Ate bino byonna nga bakukoze bineeno ogende wa Sheikh Karim Mukisa. Sheikh Karim Mukisa akulombera eddua ebyo baleeta amalogo ne bagateeka mu luggyalo nga bakukoledde mu pupu. Tobisobola kukwata nga akulombedde eddua, abigoba byonna ne bivaawo. Munoonyeeko ennamba y'essimu eri awo ajja kukujjanjaba. Si Michael Uganda YouTube channel kwoli webale kuba nti ate ongoberera. Mbaagala nnyo mwenna. Peace and love. Stay blessed. I love you all.